warahmatullahi wabarakatuh. Omubaka yagamba abasiraamu temusinkananga wonna okujjako nga mwetoledde salaamu. Nabbi nagate mwetoleranga salaamu okujjako nga mwekutteko mu ngalo. Nabbi nagate mwetanga engalo okujjako ng'eneddwa mugisomye. Teri agisoma Allah n'amuleka kyekimu. Kwata munno mu ngalo tugisome. Kwata munno nenkuteseka siraji. Kwata munno mu ngalo tugisome. Naye kakasa nti gw'okutego yagaliza ekirungi. Naam. Mukwate mu ngalo. Soko mute mbabuulire. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Edwa jengendo bawa omu ku basahaba ba Nabbi yava e Makka n'agenda e Madina. Bwe yatuuka e Madina n'asaba bamulagirire wali akatale n'atandika okusubula. Allah n'amuggulirawo n'agaggawala n'abeeranga ye sahaba eyasinga banne bonna sente. Nabbi n'atuuka omugamba sahaba saagala kulimba Abdurrahman ibn Awfi esente oyina nnyingi oyinza okusembayo okubeeranga oyingira ejjana nga Allah akyakubala kuba obugagga bw'olina bungi. Yali musajja mugagga neddu eno gye yasoma. Bw'ogisoma biidhinillah bakuwandikako mawulire mu South Africa ky'omwana afuuse ekitalaguza ebizimba bimaze mu South Africa. Ogenda omaliza nga n'entebe ya wano yagala gigula erimu omukulembeze w'eggwanga. Kwata muno bisoboka. Allah yamujja Kenya n'amutwala America n'amufuula omukulembeze Barack Obama. Byonna bisoboka. Kwata muno mu ngalo tugisomere wamu. Naye kakasa nti gw'okutta mu ngalo yooyo COO gena maliriza weekutte gwe kennyini inshallah. Gamba nti Rabbana ayo Rabbana nawe Mungu tayinza bata mwogera mpola mugambe nti Rabbana atina bajama katono. Allah agenda bw'olabanga go nziramu bw'olabanga gw'okutte mu ngalo bwana avuga emmotoka ojja zimba omutima kwatanga otaatamu ebimu biyike. Ne bw'olabanga yoyo omutuufu nyweza ogambe nti Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nari. Mungu abatemwenna, Mungu abatemwenna. Allah Mungu agenda bawa sente mutandiko zibalanga business card insha Allah taala. Jennali eyo ewantu ewamu omusajja omunanga aseeka wallahi otuwadde dua naye ate dua eriko sadaka bayanjawulo seeka mpereddeko sadaka naye aba wano bobaddamu mbuza amina. Naye insha Allah Mungu abeerenga abanukula mwenna Allahumma Allah mwenna abanukula Allahumma abaye Allah mugagga wa kaifa takhafu alfaqra wallahu raziqan. Lwaki otyo obwavu nga Allah manyage yagabirira waqad razaka at-tayr wal-huta fil bahri. Olaba w'ebyennyanja ebiri mu mazzi ebitalina mirimu n'agabirira n'ebinyonyi mu bbanga ate gwalina omulimu. Mungu lwaki takuwa? Nsaba Allah wekitiibwa bw'abanga wakuweera si wayagala akukyusizeemu bisigalenga bye bimu n'okusingawo ate ng'oli mu halaali. Allahumma ate mwagala Allahumma ayi Allah bw'oba owasinga kuwooya asinga okuddamu amiina. Allah bw'oba owasinga kuwooya addamu amiina. Allahumma sajja gono Mungu agenda kwanukula gwe nkulabira ddala Mungu insha Allah taala. Nsaba Allah wekitiibwa akufuula ekyokulabirako eri abasigadde. Allahumma Mungu yakola abantu kati waliwo azimbye omutima nenga Allah bwatu bwako la ilaha illa Allah. Ndalo ne South Africa si Sudani. Mungu abongere ebirungi insha Allah taala. Tokasuka waliwo yakasuka sente imamu nazimira okakanya ate nga tugenda kulongosa imamu kinusu. Barakallah abantu banonga munsanyu nga mutadde sekambe kityagitambeera nga mutadde wembeera abantu be South Africa. Barakallahu fika. Kino nakoma kirabanga seka muzata ali eno mwakikola ya Rabbi Sheikh Mungu basajja barakallah 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 la ilaha illa Allah la ilaha illa seka siraje wayongere kedi Sheikh siraje barakallahu fika. Mungu abongere Mungu abongere Mungu abongere bantu bano ngamunjagadde la ilaha illa Allah yongerako kano tekagwa jamani anyo yali wano Mungu gwaliwo insha Allah taala. Barakallahu fika. Abantu bano mutadde wembeera no muganda wa Sekabu Kenya Mungu akongere. Nsaba Allah benga yakakuza yakomye wallahumma Allahumma Allahu akbar. Barakallahu fikum. Wallahi wosoma iri mungensawo nsanyufu uliranga byosoma byonna byoyogera oddamu nawe amaanyi monzizezaamu amaanyi. Nsaba Allah abongere mwenna Allahumma mukoze omulimu gw'amaanyi okujjuza eyaddiyo. Nsaba Allah aleeteyo n'abajuliza abalala bajjuze eyakkono insha Allah. Allah
Mungu akongere omulimu gwe mukoze si analwawo ng'agogerako insha Allahu taala n'amanda gawedde mu muzindaalo. Mungu yakola sente n'amanda gaweddemu. Omanyi nabagamba we nali nga nsomesa oli aba aleeta sente ne mugamba Haji Linda ko yali kutuba Sekankata ndi mu kutuba nsoma omusajja nayimirira nali njogera ku nabbi nanvuma ssebo naye si mu bubi embwe neesomeseza nabbi ndi mu kutuba kati nayimirira nga wano we nali ku kituuti nakwata najjayo ezaffe eze Uganda najjayo waleti nga mulimu emitwalo 10 ga Uganda 255 kati mu kutuba jukira tebakwatira mu sente ne mugamba Haji insha Allahu taala kiriza kutuba kanji wombe maro kumala kutuba yali yino ko yedda chikana ne Mungu yakola riziki nenji sala nefuka ya 2 maririzo okusoma kutuba wekapa kutuba wadde ntuddawo ndi mwazika ngabo omanyi era ne musula saso mazino mpanvu waruwa abasiramu abakalakata mu kutuba nakalakata eswala n'owuliranga n'eminyira gyalagala kuvaayo akutwala wano n'owuliranga jama nabbi yagamba mukwate muswala temukaluubiriza abantu mubo mulimu abalwadde niwo omusajja akuteeka wano n'akuteeka ku ttaka ngenda omaliriza swala nenji wanvu ya Allah Yasin Allahu akbar eddako alif lam mim Allahu akbar namaliriza nentora salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah. Omwazi nyina ngamba Seeka omusajjawo okoze bubi yasooka ofuluma mu muzikiti omusajja ng'ateeka mu kisumuluzo maluka nnungi egalofana yaddumbono nengenda wone muga Haji salamu alaykum nze musajjawo asomeseza ku nabbi gobadde oyagala nangamba Seeka mwino obuzibu goke nnyini yogedde mu kutuba mbu imani Allah yazitonda nga erinnya neka yali nyeruli kati yasedda kakali nenga nja ebintu nabbi kwata mpola biidhnillah nenga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tumwebaza akyatukumye nga tuli balamu mwete mumanyi ssanyu nkakasa darasa ene bakolera kyamaanyi batya edduniya ebagabana abeere Santoni abeere Dabani abeere Mayfair abeere gye twabadde eri ewala eri ebugerere eri eweri gye twabadde Rustenburg abeera ne wallahi darasa zino durusu ze tuteekawo zibagatta olwo lwe Luganda damoto liri ku muganda w'essalaamu omuge goli waawa mubuuze goli waawa ojja kwekanga olwowe Dabani insha Allah olwo lwe Luganda lwaffe Mungu abongere nina joro twabadde ono ne mukama wange Imamu Kyeyune salamu alaykum wa rahmatullah jo twabadde ono Imamu Kyeyune mbalaga Oluganda lw'Obusiraamu kutubegwa omuwala atuma yabadde baseeka adadi yabadde atudde wali n'agamba njagala kulaba ku Seeka nga bulijjo tuwuliziganya naye nga simulabanga nako alina gurupu gye nkulembera gy'alimu naye nga essanyu lyawulira masikini ng'amaze emyaka 8 ali wano taddangayo waabwe kati luno Oluganda luno saba Allah abawa amaanyi abongere obusobozi ensonga eno mugitwale buli mwaka kyovora bamukkirize era tuddemu twebaze abasajja bano abafuuka ensonga buli alina contribution gy'ateeka ku kujja kw'abali wano mu Uganda mumuteekengako mu dduwa zammwe wadde nabo beesabira ekyokulabirako omu ku basajja abafuuse ensonga muganda waffe Abdul Karim owa Royal Kings na wano taliiwo twabadde Dabani nga taliiwo naye nga Mungu gwayisirizaamu bw'ozuuka ekiro Mungu mutegeeze nti Allah omuddo oyo yatuleetedde ku bawalimu baffe ne tubalabako gotomanyi ssanyu lyowulira nga Imaamu obadde omulaba Katambi naye nga wano omulaba live Imaamu nze mbuuza bwe ndya emmere ate nenkola bwe nti kiramulwa kitya Imaamu nze mbuuza senga naye nga omubuuza live kibuuzo kye kibadde kifuuse ekizibu Sekankata namumujja yabadde agenda muwumula naye n'agisazaamu ku lwammwe so Oluganda luno Luganda nammwe mbasaba mubeere n'Oluganda olwannamaddala muganda omunayuganda munno omwagala ak'enjawulo mwesikenga ku mikono bw'olaba munno nga gwe byokola bya halaali munno ng'omulaba atomera omuliro gwasamya musike ku mukono Sekasira gye kyatugambye bamulagirira nti waliwo ogundi agaba bupapula musike muge muganda wange waliwo wano jatulye kasente aka halaali
olwe Uganda naye obuzibu batuyina abasiramu bayina enkwe basiramu tebaagaliza oli bw'alaba munne Allah gwasitudde atamulwana kulaba ng'amujja waawo wakiriye yabaddawo enkwe Shaitan zasisinkana ne Firauna ne banyumyamu Shaitani yabuuza Firauna kunze naawe ani asinga okuba omubi Firauna agamba gonsinga okuba obubi Shaitani agamba gonsinga okuba obubi babuuza lwaki Firauna gosinga Shaitani agamba Firauna olw'ensonga lwaki gonsinga okuba omubi weeyita Katonda nze seyitangako Katonda nze wabula nze nga Shaitani mbulankanya abantu ne Firauna n'agamba Shaitani nze zambi eryange n'abantu bange naye ggwe obuzizza ensi yonna gonsinga okuba omubi bamaliriza batuuka ku nzikiriziganya nga bagamba ffenna tetuli babi naye asinga okuba omubi ye musiraamu ayina olukwe ayina enkwe ayina fitina ayina ensaalwa ku musiraamu munne mubi nnyo okusinga ne Shaitani ne Firauna naye abantu nga tetwagaliza abantu nga tulina ensaalwa oli bw'alaba aguze kamotoka oyo agibbye oyo akoze bw'ati oyo goraba naye walibadde osanyuka busanyusi walibadde obeera n'omutima omulungi Munnayuganda munno ffe tubeera n'owulira amawulire gwe manye essanyu nze lyempulira imaamu nze mpulira essanyu okulaba nga tuli mu South Africa nga tutudde mu mmotoka y'Omunnayuganda ng'omu South Africa amaga yeewuunya ekyo ng'omuntu kinsanyusa South Africa n'alaba Omunnayuganda nga yavuga emmotoka erina erinnya ezziwa okwogera Probasi oli n'akola bukozi ati Range Rover nga mu South Africa yaggulawo bw'ati Munnayuganda afulume mubeere n'emitima emirungi eri bannammwe Allah ajja baggulirawo kibanga edduwa buli lw'osabira munne ekirungi nti nsaba Allah Hadadi Allah akuggulirewo Allah abatannawa Hadadi edduwa esooka wuwo tyayi Allah oyo asabidde munne ekirungi gw'oba osooka okuwa so mweyagalize mubeere n'embeera ennungi abo be baganda bammwe mweyagalize mukolagane salamu muzeewe bw'oba olinako bino pakarasiti wene South Africa simanyi bamuyita kubira ku munno muteekeko gayembuuza ku Bannayuganda mulina emikutu egibagatta teekako nasanyusa eggulo wabaddeyo ndooza ekiddo we twabadde naye nga waliwo omukutu gwammwe omwaga abanaye Bannayuganda bannange njagala obbategeeza temutambula ekiddo kikutte bakwata Oluganda ng'olwo munno omulabule embeera enzibu neffe twesuula olw'okuba eriggwa likufumise oyagala ne Ssekasirajja ajja naye alitomere naye limufumite olwo si bwe Luganda lw'Obusiraamu mubeere abooluganda mubeere kugamba Bannayuganda abooluganda abannamaddala Mungu nammwe ajja kubeera nga abaggulirawo emiryango gy'ebirungi kuno ku nsi si kokka ate ne ku nkomerero nsaba mwenna Allah abaggulirewo nsaba mwenna Allah abaggulirewo Allahumma amin nsonga yange ey'okubiri baganda bange obulamu bw'ensi buno bwafuuse butono Allah bw'abanga ayina kyakwazise naddala nga kya halaali Allah ayagala nnyo tabaraka wa taala okirabike neyanza nnyo mukama wange Allah bw'abanga ayina kyakuguliddewoko abawadde kasente abawadde ku mayumba abawadde ku byenjawulo abantu abalabye batayina Allah ayagala nnyo birabike wabeewo enjawulo wakati w'omuntu Allah gwawadde ku sente kyakulabirako waliwo ekyetaagisa mu muzikiti mu Uganda muno mulimu Allah gwasitudde mu South Africa Munnayuganda ebintu ng'ebyo bimale ojogaye nti basiraamu wanetembisa ekikwatagana n'ensonga y'okulya kw'abagenyi mukundekere ebintu ng'ebyo Allah bawadde ku sente mbikole mubinafuye songa ezimu muzinafuye ogende nti nze ntambula yabo walimu abanaasomesa yange ensonga ezimu muzinafuye takbira si yange olenzo ganze nze ngendo zinafuya nedda kati teekawo embeera ey'enjawulo Allah bawadde ekyokubiri naawe kennyini Allah anyiiga nnyo okubanga alina kyakuwadde naye nga weekuba enjawulo Mungu akutadde ku level esobola ovuga emmotoka lwaki owekalubiriza abantu gula emmotoka vuga Allah akutadde ku level esobola ovuga kamotoka vuga emmotoka jamani Allah takuyinaako buzibu nze lumu nafuna kasente neŋŋamba naye lwaki mabegakaawo lwaki sigula ekkanzu yayidde ennungi ngende nyimirye mu basiraamu nga bonna bagamba nti omwalimu waffe alhamdulillah neŋŋenda ku mukwano akeedyawo mu kibuga dduuka sijja dyogera naye nga mulimu akawala kamanyira nali mu mpale na saati nga yidi yakoosanca
bwe natuukawo ne namuze kanzu omukyala ssebo ndoze yandabanga alabika obwavu nanga musiraamu avaawo wallahi nga wangoba ne wansindika wanakuwaza mbwangoba kuzina ekanzu ez'ebbeeyi zino ze haramayini zino ezinyereketanga esavuli embaata muzimanye ezo ennungi abalabye kuseka kitinga asomesa ezo bwe zityo ezo ezinyirira bwe zityo kati nga zasindikako gendako bino ebitundubaali byogolola n'osimba bibanga ebbaati kibaako n'akalivu ekikanzu ekimu kimanyi biba bya 13 mu Ramadhaani bigenda mu 15 mu byanteekako nengamba omukyalo waliwo abantu bangi kwajjukira idi ebenetera okutuuka abaguzi babangi nenga naye omusaamu kirano nga nafuyiza eniye yange teyali yagula kanzu esinga ku ssente ze nagigula ne muganya bozongo bakoza mmeka nangamba 35 ate zo ngamba ogendako nti 10 ne 5 bino ebitundu baali ne mugamba njagala kuziri naye omusiraamu gwendi naye nengenda nennonda mu kanzu ennungi nembuuza mmeka nanga 35 nenzijayo Mungu yali ampadde naffe tulero funa kasaale eyo gye tuwangalira nayinamu ebizike byange bisanamu nga nsibyeko ne kalababandi ne muganyabo nga naye njagala mulage mu bantu nga bwanswazizza ti Mungu wabaakuwadde teekawo ku mbeera seka kiti teekawo ku mbeera ne nkwata akaliziki ne mugamba nnyabo ogenda kunyambako kimu amalusu bwe ganzigwako ng'onjazika ku lulimi lwo nga nkozaako nenjayo amasanamu nembala ne muwe emitwalo gya Uganda 4 maro muwe emitwalo 4 abalamu waliwo aba nanga musiraamu zisuseemu ne nga muyiseemu emeka nangamba 5 ne mugeza akummanyira ne okummanyira nkusasulira ate bwe nabana ne mugaye kanzu si yange waliwo mwalimu wange tajja nyega omuyitakawo kabu nasoma naye ne mugaye kanzu Sheikh gitwale yange njajija Nairobi nenga ntetenkanya dunia nange nze nkole ntya nakola nange mukaseera ako nenkwate kanzu nenjiwa mawulana seeka wange seeka bwe nagimuwa twatambula abo wallahi yafubutuka 10 paka muhamu kati ate nga notwala obuvunaanyizibwa obwefuula nti nzize naye naye buli omu akutegage sigale nga show yange esigala waggulu kati ate nga nina okwetoloola eno nga ku paaka enkadde nanoonya omwalimu namusanga mundabiramu wallahi Mungu awe sajja kinejjana sajja ki namuga seeka mbadde ntetenkanya dunia kanzu yange njagala jengendo saliramu nenga lwaki ekyo njagala kulaga abantu nti Mungu asobola okuwa kaliziki Allah wabaka kuwadde n'okafaanana inna Allah jamil yuhibbu aljamal yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'ma ayara atharu ni'matihi alayhi Allah mulungi ayagala ebirungi Allah ayagala nnyo wabayina kyakuwadde okifaanane lwaki otuwangaliza mu dunia abantu kubalayiza leila wallahi obayina sente ng'ekimuruka kyovuga tekitegerekeka baga jamani kyusa ku mmotoka seeka twekweka muno gwatali mubbi wekweka biki walayi twekweka muno Mungu wabaakuwadde gule kanzu erabika obulungi mutamunyumirwa lwakutaano ng'olwo ne tudduka za South Africa yonna nga bagaba na Uganda oba abasiraamu banyirira bwe Kampala mwambale olunaku lwakutaano n'osanga omusiraamu lwakutaano esente azirina ali mu kijiini kirimu ebitulituli kiyulise olwakutaano yambala bulungi yambala enkofiira ennungi omusajja agenda obbaga nti abaaye saba Allah abaggulirewo nga muddamu mutya naye omusajja gansaba Allah abaggulirewo ng'ali ku kituuti obugere bulingiza buti mu stocks Allah abaggulirewo ekanzu njulifu abantu bano anaatwala ky'onooyogera n'endabikayo nkulu kibola b'oteekako wano n'oyambala ku kanzu nosako kugwa kino ekitambalo kiba kiriko swakogera niwo teekateekako ku mbeera ate sinzenzeka neyasoosawo yabadde takirina era anaddakera mujamulaba yayina ikooti ate n'ekitambaala kakati Mungu waba ayina kyakuwadde kirabike basiraamu mulyeko bulungi wallahi bwoyingira mu kabuli ebibuuzo ebiri awo Hassan ibn Ali yagamba nti ennaku 2 n'ebiro 2 tobirabangako olibiraba bikutuuseeko ekiro kyosooka okuyingira mu kabuli awo tewali chipusi awo lamma matat Fatuma bint Rasul sallallahu alayhi wa sallam bwe yamala okufa Fatuma muwala wa nabbi abaasitula jeneza ye baali bana Ali ibn Abi Talib bawe Hassan ne Husaini batabani be ne Abi Dharr niba wala mutuusa ku jeneza ku kabuli wali wennyini Ali ibn Abi Dharr nayimuka nabuuza kabuli atadri man lati ji'ina ilaik
gwe tukuletedde yo manyi chepeze gwe bakutenda kunyiga ozonyiga onyize bannabbi onyize basahaba tuleso omunene omutegedde ono n'atandika okunyonyola rankazi omunene Fatuma n'agamba hiya Fatima ono bamuyita Fatuma binti Rasul yekanga tonnayogera nabbi erinnya lye lyokka lizitowa Fatuma muwala wa nabbi asinga ebintu yagamba lumu twawe tujja mu lifuti nebaga nabbi munene yagamba ana sayyidul bashar nze nsinga ebitonde byonna la fakhari ate seesoma yali mutono oyo yali munene sallallahu alayhi wasallam era omusajja omu yali atontoma n'agamba tayitibwa mulekwa oyo yafirwa bakadde be bombiriri innal yatama naye mazima ddala mulekwa mu maaso ga Allah man lam yusalla ala nabi yoyo atasalira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam omulana aga abantu ba mirundi ebiri ku lunaku lw'enkomerero banyonyeyo nabbi waabwe omulala ne bamubuuza ya rasulallah be baliwa n'agamba asooka alladhi idha dhukirtu indahu falam yusalla alayya oyo awuliranga banjogeddeko nti Muhammad n'ataddamu sallallahu alayhi wasallam era nabbi n'agamba abaye temusanyukako nga Isa alayhi salam ne Ibrahim alayhi salam yawma alqiyama bagenda kwegomba okubeera mu kibinja kyammwe nga Yesu ne Ibrahim Allah gwe yogerako naga nti Ibrahim kana umma waliwo yalabiseka kiti gye twabadde ewamu gujja kawungeezi mu mannya gonna ge yamusimire naga nti ne seeka Ibrahim kiti naye atuuse mu mannya gonna namusimira lyani era Ibrahim awulana Mungu amuweemu obulungi kana umma so Nabi Muhammad munene naye bwe yali annyonnyola gwe tuleese yagagwa omutegedde ono gwe tukuleetedde abuulira kabuli hiya Fatima ono bamuyita Fatuma binti Rasul muwala wa nabbi zawjat Ali mukyala wa Ali oyo mutono yazaala Hasani ne Ali ne Hussein kyokka n'ayogera kennyini si wa bulijjo Abi Dharr naye si wa bulijjo radiyallahu anhu naye munene naye enkomero ya byonna kabuli eraga nti yo si nyumba y'ebyo si nyumba ya ranka si nyumba ya bitibwa si nyumba ya motoka si nyumba emize bobeera bagagge bamize abayina ebizimbe mu kibuga bali muyo bobeera bayimbi ebakutte n'ebanyiga basarebu bali mu kabuli bobeera basomi ba Qur'ani ebakutte n'ebateeka wansi waayo bobeera bakulembeze ebakutte n'ebanyiga wansi wattaka kati kabuli tebimanyi bajama eri gye tugenda teri chips eri gye tugenda wazibu eri gye tugenda weetaaga mirimu nabwe ekyo kyembagamba Allah wabaakuwadde ku bulamu bw'ensi buno obumpi ebbanga ly'omala nga tonyiza Allah omusiraamu omuyaŋŋambe wandege yaseeka nyumirwa ibada kuba nsaala siina pressure mara okusana nga nasaalanga luli talawiya ne zimpitako neewuunya naddayo ntya takisi tezifunika nanga naye kati nsaala n'ensoma adhikaali zange nga ndi mutebenkevu kuba mpaakinze wallahi obulamu obulina akasente bunyuma nsaba Allah abubawe ate nga za halaali bannaye akaseera akalimu ssente jamaani ne bw'oba oyogereza toyogera bingi ne wallahi okusivyo nze golaba ni muzukuru wago taata wange bali bamanyi nga nense batya nze golaba waneno noyogera ranka nomenya ogeno maliza notandika bya kusoma omusajja apurukeri nga alina akasente nakubaja tinokaba n'omusiramu yali agala okwewa obutwa kyekyafu butukeri kina kwabi yali yasoma nabyo nga n'oli abirina njagala omusajja wa ddiini kyajjanga kiina essente nga kiina eddiini njagala omusajja nga mugagga kati ngono talina kyo kirina njagala omusajja nga family erabikako nga family y'omusajja yabuvunaanyizibwa n'amutwala bajamaa mbasabira Allah bawe ku ssente ate za halali lwaki numwa enzija gye mwajjamu wano okudda e Kampala nga tolina riziki ate numwa okujja wano ne zigaana ng'oli mu haramu kyokka n'otuuka mu maaso ga Allah nga wano ziganye kabuli ziganye ate nga ne Kampala tolina kyolaga bannaye abantu balina bye babasuubiramu ewammwe gye mwava era babatya bwe mutuuka eri mulina obuzibu mu abe South Africa bannammwe abasooka okujja e Uganda balina ekifaananyi kye baalekayo ti omu South Africa atandika okusaasaanya ssente ng'ayingidde airport n'akola ati nga tebamanyi nti mwabo abasaasaanya mulimu be baleka eno nga nabo balina embeera si nnungi kyova olaba waliwo yampeereza sena nga seeka mutumaze mwatugaba South Africa b'amaanyi
niyo badana abaseka basomesa ateri atekawo mbeera ateri ne mugaba bali abasajja babali n'olunaku oludirira olusembayo sire lwaleero olwo babazibu nnyo nemaga oli ayinza nofubutuka eri kakati ngenda kuswala naye baba balinda muntu emabegabege ayinza ofubutukayo ng'asaaga naye nkakasa Allahu akbar walillahi alhamdu mukama wange mujja mulaba ali mabega wali ajja kujja inshallah bali ku kamera yabadde abimbuuza mwe bali muno jja balaba inshallah bajja kuyimukanga asaaga akole bukozi ati inshallah taala so Mungu abawe sente wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah katonda byaba wadde Allah agambye nonyamwe jana Allah kuwadde sente nonyamwe jana kama buuze mote musanyuka kulaba musajja kati ngono dumba abo wali muone babeera yabavuga nagenzo kulaba wano mwina buli wotukanga waliwo karodi buloka osasula yoko ezo zonna jana era namuge ha dumbo yole jana kono okwata abo walimu abazito seka kiti imamu cheyune seka nkata bonna ne batuulomu Qur'ani nezo weba mmere basmati tokomya onoga akanteekemu n'omugoyo nange ne banteekamu weba mmere omugoyo nange ne banteekamu kakati baganda bange bebitiibwa akasente Allah akabawe kyovula bannabbi n'atugamba ne bw'oba onoowasa mukyala tunuulira ebintu bina eyo fiudi ya imamu cheyune tunuulira ebintu bina tunkihu almar'a bi arba tuwasa omukyala lwa nsonga nnya netuka jamaliha her beauty tekemu ku luzungu mukakase nti ndi serious lwabadde lututira wano ejo adde lunzitira wano sajja nkuyaka amayuzi English nembuuza gwe olumanyi bulungi naye nga ngenda okubuuza baani abamanyi Oluganda abo mutukalubiriza ate fiya fire ibadallah badu wallah fiya banis wallahi ebintu ebyo si byangu oyinza okwagala okuleeta kiswange erimu empompogoma nonoonye empompogoma mu luzungu nekubula nomaliriza wallahi waga omusajja mwogezi naye leero abadde mukakkamu inshallahu taala nago ku masijidi awe waffe tebambuulira wiiki namba tesetese irimu yange musota gwa kiwalaata oguli mu kabuli mbanna akatuuka bwe nti Allahu akbar imamu najja salamu alaykum sheikh nsonyiwa wallahi omanyi bingi ebyankwata mu wiki nerabira okugamba anti kutuba esooka wano eba ya luzungu kati kutuba egamba omusoto ogw'ekiwalaata oguli mu kabuli nanoonya ekiwalaata mu luzungu snake without hair nga woino kugamba omusota minus hair ogutaina kiwalaata otatenkanya dunia olabe ng'oyisaawo naye nga jamani mbeera nkambwe so ate nekyo nakyo kikuwa challenge kakati era bwe navaawo aneŋŋamba nti nedda oluzungu nina dukola ki era kati nonkwata bukwasi wano noŋŋa nti luzungu ate naye ndeetabye mutamanyi ndeeta zitabulalasa katabulalasa kyeki oba okyabuze naye nga kitegeeza anorexia nervosa nesa psychology nange nkuze muki mu dictionary luli olukambwe inshallah taala so baganda bange bebitiibwa akasente banaye nsaba Allah akabawo ate nga ka halali waliwo lwobeeraawo ng'owulira omuwalimu woseekawo kikyayogedde ebigambo bikukoledde ng'owulira waali wali omusiraamu omu yali waffe nali mu woteeri naye naŋŋamba seeka ng'olaba enniya ye bambi abakuba na sente naye ngaeseeka busobozi buno owulira enniya ye gy'alina naga mbakuba na busobozi nze buli seeka n'alibadde mugulira emmotoka baseeka batambula bubi owulira enniya gy'alina ennungi abantu abalowooza ofuna esente okukola haramu yagamba nenfuna sente waakiri mwawulidde omusajja sheekh we yatugambyeko Allah amusaasire agibyemuke ng'ayina abo walimu be yateeka ku payroll ng'ate tababuulidde ate nga sibe bamaze omumusaba okulya kwabwe kutambula kwabwe sente obulamu obutalimu sente bukaluba obulamu obutalimu sente bukaluba newankubadde era Allah agenda kubuuza omuntu we yazijja bannaye osobolera ddala nina haji gwemmanyi sijja kutya kumwogera bamuyitanga haji Kizito yafa yali musubuzi wa mwanyi we waffe Kawempe Allah amusaasire yafa naye yaleka ekiraamo ekigamba nti baana bange sente yange teriimu shiriki sente yange teriimu riba sente yange mbadde nga nsaba Allah n'anteramu omukisa n'ateekako naga nsaba Allah bwe muliyingiza mu maali yange gye mbalekedde ne muyingizamu shiriki ne riba nsaba Allah ereme bagasa esaanewo yonna kisobokera ddala okuba biliyoniya nga sente yo si ya haramu
kisobolokera ddala Allah okusumulula lw'okuba obuzibu mwina temusaba Allah omuntu asaba Allah asaba kugezesa Allah mugagga bajama Allah ge mbagala mwana Adamu mbagala hadith al-Qudus yaga tononya kitalinze la tatlubu ghairi tononya kitalinze wa ana lak I'm there for you wendi kululo bono nonyo jja kunfuna bono ogana sijja nabadde mbulira muganda wange Sheikh Mawejo wa Thuraya ne mugamba seeka nine ebintu nganzo mu byenjulira wallahi nga mu bulamu bw'omuntu wabyekwatako obulamu bwe ne butachuuka Sheikh oyo manya ine ekizibu ne mugamba okuva na leero wekwate ku tahajjudi olimbuulira muzukuka ekirongo ensi yebase Mungu agenda bajja mu shiriki zukuka ekirongo ensi yebase Allah abuuza ani ansaba muwe teekawo application muga Allah dunia enyiga tujja mugamba muga Allah ebizibu bingi baana tebasoma byenkola si byenjagala nkyusizaamu ompemu ekisinga obulungi wali Ali ibn Abi Talib yagambe swala y'ekiro ke kasala akakuba omulabe mu kifuba nakutukirawo newe bako mwaka mulamba tozukusa toyagala Allah lwaki togenda mu shiriki ebikola sente abasajja abagagga bategeera obukodyo bwa sente ate kugabako fe tuli bakodo malaika zitusabira buli sawa Allah tujjako Allahumma a'ti mumsikan talafan ay Allah yatagaba mujjako ne byalina wakomadde okugaba abantu okugaba bakutiisa wali omusajja wanga abadde wanangaye namusazaako mu kibuga wali mu Kiyembe awoora baawo nagenda okusazaawo kweru mu Juma Imamu nangamba obwetaavu twetaaga obukadde bubiri nkwegayiridde seeka nesize gwe baadallah abantu ojja basobora ne mugamba nzija ne muga seeka era njagala okutegeeza abantu tubokyezza omuliro ebbanga ddene kambaleetere ejjana nangamba seeka tokola ensobi bano bonna osomesa ejjana togenda kulaba wadde 10 ne mugamba seeka nze ngendo gisomesa gwe jindekere ngenda kusomesa ejjana bajja zireeta nangamba seeka lwakuba okayanye ate nagikuwadde naye nkulayirira Katonda bonna osomesa ejjana togenda kufuna wadde ekicupuli nenzija nga nteesetense ejjana yange aljanna ka annaka taraha ejjana ng'olinga agirabako nensuuta abakyala b'omujjana mu kutuba ninga omujjana erimu abakyala bwabikula entumbo eringa mmira omukijjana omukyala bwahwanda eddusu ejjana nga bisijjama bintu nuulidde biti nenga bino binoleeteeza omuzikiti batekeyo toli ejjana sola neggwa nenyimuka nenga bano nenga buli asaba Allah muwe ejjana leeta ku sente tuzimbe bajjama mulaba obwetaavu tente egenda kuvaawo olubalaza lwa masjidi seeka sente nga zirabika Imamu nankuba akananga seeka gobi nagambye bano si bajjana gwe yakoze zambi seeka bintu abyo bano bye bawulira kabuli muliro namusota gwa kiwalaata awatali ekyo tolaba ku sente nangamba era okukakasa bino kutubeddako yiyo jangu abantu basomese obajje mu sente jamani njagala okukakasa n'emitwalo 3 gaagano owera kutube yaddako nayita mu Kiyembe wasahaba wange bamuyita Ashirafu atunda masanda ne muganjulizaako kapaati nenkateeka waggulu w'ekkanzu wano bwendi akasanda nenyimuka gandi omanyi bw'oba osomesa n'ebyomuliro naawe olina kufaananula nga muliro teri kuseka bw'otola salamu n'otuula oba mukambu salaamu aleikum omwazinyi agenda okwazina ng'olinga atasejjukira ate nze enfaanana yange ekangamu era nze mu covid mbadde neyita musirikale nga watali musirikale totambula obanga musirikale n'okola otya n'osobola okuyisaawo edduniya afande yes afande kakati oteekawo embeera osobola okuyitawo nensomesa omusoto ogwina ekiwalaata ogwina ennimi 2 nengogeza nembanga yawangalako nago nembaga abajjama byonna tubikola naye olugoye luno nendunyenya naye nyini eyampita Imamu nga atudde mu maaso nga bwakola mbwati nembagamba olugoye luno nenkanga duniya ova kusoma kutuba naye n'owulira ng'olinga agenda ofa naye nga mpulira binkutteko ate nange byenjogedde naye nga abasiraamu sigenda kwogera bingi nabagamba luli mwetaaga emiliyoni 2 muzimbe olubalaza muteekeyo tenti y'omuzikiti basiraamu sente
La ilaha illallah. Salamu alaikum. Sheikh nza Abu Talha. Mukutuba yogedde kwa Abu Talha. Nibi yakolanga asaba Allah mutaso muliro. Mpadde yakakadde. Salamu alaikum. Abasiramu salamu nga ziringa salamu. Kaka na milioni mmeka? Milioni 5. Sajjanga bazirese. Mungu yakola imamu. Mungu abasasire. Imamu ngendo maliriza wallahi nga tanetaga. Milioni 5 Mungu ya nyine ya mutonda yampako omugabo inna sadaqat lil fuqara'i wal masakin wal amilin alayha nanga akubye kikopo Allah yampa atate yanteka walanyo yampa wa namba 3 seka omuntu akubye Allah yamuteka kumpi mu namba ezo imamu mu namba 8 yarabanga sirimu nanga seka omanyika akati ngojeko rubalaza era mbadde nja kuzo omwezi ogujja wolwate nayingizawo simanyi tanka byonna ku tanka kanenga we wanampita nsomese eki Masihi Dajjal. So baganda wanga bibitiibwa ejana okwekwata kwebi Allah tabaraka taala esente zembadde kakatambala kange dumba wakataddewa kagudde katambala kange kapya kali awo namba kampeeko alhamdulillah bantu batuyanira mu ndongo tutuyanira mu irimu alhamdulillah seka kiti abantu batuyana sajja nakola mbwati nayongera nakyankalanya oku nakola mbwati naye no qala Allah taala bantu mwe mutachuse mujja kuba mutukoze bubi anajja maso ga Allah nga Allah ensobijja kwata ya shiriki ojja kuba tukoze si bulungi timu eno nejja erimu abo walimu nejja netuwayo olunaku nechecho okubeera omukirize nkibebaze muwaddeyo obudde nsaba Allah bubalage yawmal qiyamah nsaba Allah bubalage ku lunaku lw'enkomerero bubeera obujulizi ku lunaku lw'enkomerero kuba mubuwaddeyo simanyi obala akuba mubuwaddeyo akuba naku nkulu oba weemu tiwe mukola bulijjo ne Allah abaweemu kyonna kikiri abaweemu obulungi Allahumma amen basiraamu esente mbasabira Allah azibawe esente zigonda onyumirwa nnyo kamba wayo kiswemu ya muganda wange seka kiti ono waliwo abavuka mikwano gyange bamwagala nnyo bali tebamulabangako imamu kyona abamanyi babayita kuliko agisenkuba nga baagala nnyo okulaba kuseka kiti kati tuli ku mukutu ogumu nembagamba mwe ne Faruku nembagamba seka kiti agenda kusaaza kuhamu ate abamu balinako amaduuka mbalaga sente nti enyuma nembaga agenda kusaaza kuhamu mugende wagenda okusaaza bwe yamala okusaaza ne bamwetooloola ne bamukwata ne bamugamba seeka kyemisana kyaffe ne bamupenya nga tumulina ne bagate mumutwale waliwo ekyemisana kiri awo mmengo bayitawo wa zawuja waliwo akamere kawo mani yali akaliddeko akamere kawo temuli bali bammere mmwe waliwo omu muli awa wamaamaani ne tugenda awo ne bamutwala seeka amala okubalinga nga bavuka nga 9 bamala okulya ng'enteekateeka yaabwe eraga balina ne bbaasa gye baagala okuwa seeka Seka kiyakola abanga agenza okunaaba engalo n'agenda ku kaunta nabuuza omukyala tulidde mmeka gwe baleese okugulira tulidde mmeka wali wa bbeeyi ekitone nnyo emitwalo 2 ogalekawo ku bantu 9 n'asasula essente bamaliriza bwe bati nabaga kanzi n'avuga n'agenda kati batuuka wali osasula nga Seeka biru yagikiri yalinze bankubira manga nti akasajja tetukolabanga omusajja byasomesa byakola nenkubira Seeka namuga Seeka abavuka bange Seeka nanga nti Seeka Mungu lwa butatuwa kasente kanji nimbamu ebintu ebimu nga nafa abali mutubisomesa tubisobola okubiriza abantu okuliisa kati abantu 9 bakuleke ogenda va mu nsi muno nga tozimbye muzikiti kati ebisoboka lwaki oba tobikola mu sente Allah zakuwadde era nensaba nnyo Mungu nange olunaku ng'olwo olwokutaano nsange nga nnyo Kiseeka kiti wabeera n'abantu bembeera nabo tule naye mu woteeri ne lwakuba simukwasa so baganda bange ab'ebitiibwa muteekenga nnyo Allah abawe ssente ate eza halaali mu bulamu bw'edduniya banaye teri kinyuma ng'abantu kambawo ekyokulabirako kya muzikiti wa mukama waffe Imaamu Kyeyonoono wasaaza mpulira nnaku okulaba nga omusajja afubutuka Saudi mukwano gwa Imaamu naga nti masjidi njizimbye ku lwa taata wange empeera ezivaamu taata wange nammwe mwina abafu nammwe mwina bamaama bamwe bali mu ttaka tebalya tebanywa bali wansi wa ttaka gwe tonyumirwa kukwata masjidi ogyeyimbemu ng'omuddumba ogambe no masjidi ngyeyimbyemu bwomu
ogizimbe ogambe nsaba Allah empeere zivaamu simpeere mama mukabuli jali buli abantu ne bayingira ne basala buli abantu ne bayingira ne basala eri masjidi gye batulambuze yasoose esinga wano obunene mu South Africa gye bayita batya Nizamia eyo masjidi ne batuko omusajja mutaki najja wano n'agizimba bwogu ebyo byonna ssente bano omuntu yali baddaawo gambe nti buli mwaka at least ngendengako ku nyumba ya Allah ne ssente weetali tojja genda buli mwaka bano atali kinyuma kubeera mu baasi eyo muva Madiina mujja Makka mwesibye hirami mwogere ekigambo kimu labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak ngoli mu kyokka kyoyogera nobeera mu nsi ennaku 15 nga tawulidde ku music naku 15 nga zamuzamu gonaabanga amazzi zamuzamu batuwa bwenda abamuleeta nogenda nowangalirako mu nsi nga zamuzamu omunywanga omweyiranga amazzi nga ge mazzi gonywa kya misana mazzi gonywa kya ggulo ne weeyiwako ne ku bigere ensi eyo n'ensente abantu bakuwa ekitiibwa ebbanga lye bamanya nti oyina essente era buli mugagga maaso g'abantu mulungi era lwe lulimi lwa buli muntu ayagala okwogera ebirungi akasente bano bw'obaamu n'akasente onyumirwa n'ogamba ennyumba eya maama mugindekere ngenda gizimba maama ono yibaka mu nyumba nga ggwe n'ogamba mulekwa abo mubandekere nze ngenda obbaweerera ssente naye abantu baswala wano ku nnyama ya dhohiya abataki ne baweereza ennyama n'osanga omusajja omukulu ayina n'envi ayimiridde ku layini mbwene ennyama bagambye bagiweereza bamulekwa musajja mukulu ayina envi naye yeeyite mulekwa ali ennyama naye ng'oli abikoze omu so baganda bange babitiibwa musabe nnyo Allah abawe ku ssente ate za halaali kati mwe mulina challenge abali wano family zammwe zonna zitunuulidde gwe buli lwokaba nsirina takkiriza sekasiraji Uganda buli lwali lwakkubira essimu n'omuga twetaagayo miliyoni n'omuga sirina takkiriza abalooza omulimba bo abalooza bwe mutuuka wano munoga bunozi n'essente y'ebweru tekoleka gye twabadde ku live ku Thurayoko omwana n'akomentinga n'agamba nsaba Allah amazeeko ekyeyo kino myezi ndaba tegidduka ng'abuzayo emyaka egyo yakatambulako emyezi 6 nga tegidduka ne bakuziikako maama wo ne bakuziikako taata wo baganda bo n'otuuka ng'ensi ekyuse Ajisi mwana we twali ewuwe ekyenkya yagamba seeka n'owangalira mu Uganda okyaseka nkata yamubuuza naye kati okyasobola okukomayo ewammwe naga niyo obuzibu bwe tuyina ffe ng'abava eno mu nsi z'ebweru bw'otuuka ewammwe n'abewammwe mu kika babanga abagamba nti gwe twagoba kati oliweeyo tolina kudda eno anti bw'obeerawo wiiki nga batandika okubuuza addayo ddi maama bw'oyitawo wiiki ey'okubiri nga baga oba yaggwamu ekirala buli muntu amanyi nti olina genda ng'omuwa buki buwi kitegeeza tulina kusaba Allah atuggulirewo atuwa amakubo aga halaali aga riziki sente bwebaawo senga ebintu ebimu tetukuba miranga kati bangambye ono waliwo ebbanja lya 12,000 mu meka emitwalo 2 Allahu akbar emitwalo 2 mu ekyo naye kakati awo senga omuddu ayimuka omunagamba waddeyo omutwalo nange mbawaddeyo emitwalo 10 nange mbawaddeyo ebyo tubisolovinga kasente insha Allah taala mukirize ebigambo sijja kwogera bingi naye mpunzike ngamba wedduwa ate mukama wanga je nja kukomawo insha Allah oluvannyuma ku nsonga gye baŋŋambyeko insha Allah taala nsaba nga sinaba kubeera ngenda mu maaso mbategeeze nti emisomo gyonna egyaba walimu abasomesa wano seeka kiti seeka nkata imamu kyeyune